amawulire amalungi gali nti 001 Kyagulanyi Center mu mission yeddako Kampala Uganda mission yeddako Kampala Uganda bano bo bayidde ekintu balabika bagenda kukisuulawo badduka emisinde anti olaba batandise n'okukwata abantu babateeka mu basement mission yeddako Kampala Uganda wakati ategeddako nti essaawa yonna omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine mujja mwekangira wano nga yatuuse dda nga mutaka wajjo anti yamanyi alina engeri gy'ayingirawo ne bamwekanga bwekanga baba bakyali awo bakyalindiridde ng'omusajja yayingidde dda ali mu nnyumba byonna ojja kubanga bifuna naye nga tukyalimu ebyo omwana agambye nti mumanyi Uganda bwetuuse nti mulina okuvaayo omwana yabagamba nti bw'oba tewejjeeyo teri agenda kukola ki agambye ebintu byakulwanira Abannayuganda entebe y'eggwanga kati yakulwanira bulwanizi era eddembe lyaffe ffe nga bannansi n'okubeera obulungi na buli kimu ffenna Abannayuganda nga kye tweyagaliza ffenna byonna byakulwanira bulwanyizi bino simanya Mukama abalaba emisana n'ekiro bisimanya Mukama naye gy'ali naye alaba ekigenda mu maaso Mukama abaddewo okuva mu gy'ekinaana abaddewo okuva mu gy'ensanvu era nga abalaba era nga Museveni kyovola paka ne kati akyatufutubaddeko tetugenda kudda mu kubeera mu byabambi busimanya ffe Abannayuganda tukola mmere ya leero Mukama yamanyi era Mukama ajja kulaba era lujja kutya lubaala embeera nga n'emisinde kwotadde tute Museveni tagenda keera ku makya agambe nti Abannayuganda kale mbawadde eddembe lyammwe eggwanga lyammwe ndibalekedde atambule agende nga ne mutabani we mumulaba amaanyi gayolesa nga ne mutabani we amaanyi galagako eryanya eryemanyi lyalagako obulazi tetugenda kubeeranga mu bambi tetugenda kubeeranga guli bamuwambye bambi kwegamba tulinde yamuwambye amute ku kwagala kwe amutenga ye ayina kyayagala Abannayuganda kino njagala mukimanye era Abannayuganda paka nga tutegedde nti kakati entebe y'eggwanga n'emirembe gyaffe gyakulwanira birwanire kuta tulina we tugenda kubijja tebagenda keera ku makya Museveni agambe nti kakati ntambudde mbalekedde eggwanga lyammwe mbalekedde obuyinza bwammwe paka era buli omu nze ffe tugenda kubagamba point blank era tugenda kubeerawo paka nga ffenna tukitegedde nti kakati wano we tuli eddembe lyaffe entebe y'eggwanga lyaffe buli kimu kyakulwanira bulwanyizi tebagenda kutukubanga mpi oteekewo ettama ddala bwakukuba oluye mukuba omugere bona abasajja essaawa zino we bali kati ekisobola okubagoba maanyi ng'ate ffe abagolesezza wabula tetugenda kulinda nti Mukama yamba bambi Mukama otulaba azenga abaddewo azenga abiraba okuvanga mu gy'ekinaana mu gy'ekyenda era nga Museveni amulaba era nga Mukama gy'ali lubaala embeera nga n'emisinde kwotadde be tukola mmere ya leero alina bwe yabaggala emyaka 2 nga talina wadde ekyokulya n'abateeka mu lockdown naye mwasobola okusavaivinga nga tufudde nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo munnange okulwala kwa Anita Among ko kweyongedde abaana nno tebalina bigambo biw'omugyali era bagamba nti si yasoose okulwala kubanga bangi nnyo abaana ab'enkyukakyuka naddala ba MPs abalwalanga nti mbu si bigambo Honorable tubuulira tukole tutya ngaffe b'obuulira Bannayuganda b'obuulira tukole tutya ani Anita agende wa the Son and the Holy Spirit the Father agende tamumanyi yagamba nti omuntu alina obulamu ku nsi kuno era agaba obulamu the Son the Father and the Holy Spirit mwami Museveni lwaki agende katumukole tutya agende mu malwaliro ye kati alina loziroyisi bamutwale ebweru ate kati mwalinga Munnayuganda gwe bagenda okutwala bagambe temuli ddagala agule ye alina ssente bamutwale ebweru full stop mmemme tukubirako nti mulwadde nnyo ye yagamba nti ali safe Anita yagamba mbu ali very very safe kati mwagala ffe tukole tutya mbu tukaabe mbu tubeere benyamivu nnyo okusinga abaafu abafudde
beba abafa abawambiwa ne bagenda ne bamuloopera n'agamba tebimukwatako cause she's safe. Yali safe nnyo. Instead of kati fwe bannayuganda tukole ki? Anita tumukolere ki? Tumukuŋŋaanye sente tumusondere sente tumujjanjabe. Kyemwagala oba tukaabe. Temutumalako mirembe nammwe temututta maasi yasoose. Si yasoose anti mwe mwatuula muli mwagala kirina kikumale kikutuukako. Kase kikukuba ku nnyama lw'osituka naye kase kibeera ku muntu mulala olyoka obeera very fine. Tokyogerako na kukyogerako era toyagala na kumanya. Kimala kukuba ku nnyama n'okyogerako. Agendedde Sunday Father and the Holy Spirit Museveni munanga amujjanjaba. Amuwa obulamu. Kati nga wali omulwadde tukole tuti. Nga tufuddewo nga byonna bigenda mu maaso nga tutunuulira ensonga nnyingi era nga beetegekera akalulu k'ekalangala by election ani anaatwala eky'omubaka omukyala wabula okwekengera kuli eri omukulu Aruna Kasolo ono yali alisaba NUP nti kagwake keetoonye owa NRM alina okuwangula. Ongera okutegeeza Honorable Kyeyune Aruna Kasolo ffe tetujja kuwa kuyita honorable newankubadde oluusi ebikolwa ebikolebwa bikujja mu kkowa eryo naye ffe ng'abawa eggwanga lino ekitibwa tetujja kkoowa. Olunaku lw'eggulo natuta omukisa ne ntuula wali ebukakkata ku fferi obudde nga bukyali nga ekigenderwa kyakulaba bameka abagenda baani abagenda olwo nga tufunye obubonero nti Honorable Kasolo akyasomba bakifeesa bayingize Kalangala. We nafunidde omukisa ne ndaba ttiimu ezaavudde e Mateete. Nkimanyi ba Medi Mateete yazze, nkimanyi Sali Kabundi yazze, nkimanyi Shafiki Mateete yazze, nkimanyi Mutongolo okuva ku movement yazze. Abaana bangi bemuleese. Honorable Kasolo yakubidde mukulu Deezi amuwe ku baana abaakola essembabule. Saabakola mu kumakalu naye abaakola effujjo. Mwenna ekyali Mawogola County mwakiraba. Si lwakuba nti twali banafu nedda. Bannaffe balina we baali baagala okututeeka. Nsaba okutegeeza Honorable Aruna Kasolo nti mujjukire eno enteekateeka baagitandika mu nteekateeka yaabwe ya Buganda for Museveni tunula tutya Buganda nti tuleka okufuna Buganda mu bulungi ne mu bubi. Naye nze njagala kutegeeza mukulu obulungi n'obubi bw'oyogerako simanyi bubi bw'ogenda kuleeta wano e Kalangala. Bannakalangala kino nkyogeza bulumi. Ffenna tuyimba oluyimba lw'eggwanga nga tugamba United we stand for God and my country. Ne tugattako ekitiibwa kya Buganda kuba wano tuli mu Buganda. Bajjajjaffe baalwana nnyo okulaba ng'ensi yaffe eba n'emirembe, okulaba nga wabaawo obumu n'okwegatta wano mu Buganda. Njagala okutegeeza bannaffe bwe tuli mu layini y'obukulembeze nti guno omupiira gwe mutandika ogw'endobo mu by'obufuzi mbalayira Honorable Kasolo kino tekireeta bwegassi. Nzijukira waliwo omubaka munnaffe omweyagala nti wano mu Buganda naye okuba kuttingana tujja kuttingana naye nga tuwangudde. Effujjo likoleddwa ku bifo byonna ebiwanguddwa NRM mu Buganda babbye bibbe naye nga bakola effujjo ku bannansi. Mwabadde mu meeting nga mupulaninga abamu abava wano ku Kalangala besigenda kwogera mu mannya abanene be mwabadde nabo ne bakugamba nti tubasaba akalulu mukabbe mu ngeri yonna naye temutulugunya bannakalangala kuba ffe tugenda okusigala wano. Njagala okwongera okutegeeza Honorable Kasolo pulaani z'opulaninga okuleeta bakifeesi be waleese be wayingiza edda abalala olwedde bali ku myala abaana baffe batukubira babonyebonye abantu b'e Kalangala. Taata nkubuulira abaana b'e Kalangala bateekeko effujjo bateekeko amaanyi teekako byonna byoyagala ojja kuwulira ekinaava e Kalangala. Drone eziri nambala essimu eziri ku mwena teryayogera. Wennyongera okutegerereza mukulu by'Abakama nti eno information tukimanyi nti ogifuna. Abasajja bano babuulireko nti akalulu ka 2026 effujjo eryalimu omwagala oddireeta e Kalangala sisuubira nti Kalangala n'avaawo mirembe. So njagala okukunga bannakalangala mukuume emirembe naye n'okwongera okutegeeza bannaffe be baleese bakole effujjo e Kalangala. Muli bannayuganda muva wano mu Buganda naye oba baakujje mu ggwanga ddala ffe tukiza nti ffenna tuli bannayuganda. Kyabulabe nnyo Mwami Kasolo okutuula mu meeting ezipulaninga okukola effujjo ku baana ba banno. Nawulidde ogamba abo bannamugga bonna be baleese simanyi baani baagwa. Njagala okutegeeza era kino nkiddamu okukitegeeza eggwanga twabbibwa. Era y'ensonga lwaki wabadde okuba essembabule bakuleetere bakifeesi abaali erw'emiyaga abanyaga Ssekikubo abaali Mawogola County abanyaga Namugga naye njagala okutegeeza Kasolo tukyali naawe. Eggwanga lyonna njagala muveeyo muvumirire ebikolwa bya mukulu Kasolo. Ffe tujja muyita Honorable tetufuddeeyo. Mwami Kasolo byokola tebizimba ggwanga. Njagala okutegeeza tewali ayina monopole ku ffujjo. Tetukwogerako kuba twagala nnyo erinnya lyo nedda. Tetukuyinaako ku buzibu ku structure yo nga bw'ofaanana tuyina buzibu ku bikolwa byo. Ebikolwa byokola tebizimba ggwanga. Mwami Kasolo teweenyigira mu kupropontinga violence. Kyogezaako okukola kana akalulu katwala Mwami Museveni mu nsiko abantu baffe ne bafa.
Fa abalina ekifaananyi kya Greater Masaka wano Masaka eyo teriddamu kuba kyekimu Masaka yakubwa neggwawo naye tutunuulira nti buli mwana akolebwako effujjo waliwo amuzaala Kasolo nga bw'oyagala ababo bannakalangala baagala abaana baabwe twazze mu kalulu tetwazze mu lutalo mwami Kasolo nnyongera okutegeeza bakole effujjo ku bannakalangala ebyo bagambye nze njagala DRF mu mbeera yonna mwami Kasolo yagala DRF mu mbeera yonna okakasa katulinde tulabe tetugenda kwekwe katugenda kubeera very visible mu kalangala naye mbagambye kyonna ekituuka ku munnayuganda ali ekalangala accountability tugibanja omuntu ogwo mukulu Kasolo nga tiimu liida waabwe kubanga yabagambye mwe kyonna mukikole nze naawoza kale katukulinde kabakole effujjo ku baana b'abanno naye nze nkunga bannakalangala okuba obumu njagala bategeeza akalulu kugenda kulonda sigenda mu lutalo kuba tebatusindise mu bibira tugenda kubaawo ogwaffe gwakulaba ng'abakulembeze ffe twazze kuuma kalulu nga ne bannaffe obazze naye tuvumirira kye bayingizaamu ekyokuleeta abakozi b'effujjo kubanga sayini zonna nze nabadde mu kalangala ekiro twatambudde ng'osanga emmotoka za Nabayiga ekiro nga zikuba kampeyini naye ffe Nuupu baatuganye okuba kampeyini eggulo emmotoka zaffe zigenda okuwera ssaawa 11 nga bagamba ebidongo mu bizikize ebyo byonna twabigumidde twakuumya amateeka twalemeseddwa okuba kampeyini it's okay naye njagala okutegeeza bwana Kasolo tugenda tukolako ffujjo eno Uganda ffenna yaffe ffenna tuli bannayuganda ekyokubeera minisita mu gavumenti eno oba okubeera ng'ekibiina kyo kyekiri mu buyinza tekitegeeza nti gwe oyina kyotusingako ennyo tukimanyi bakuuma bukuumi mwekaba bakuume negwe ko planning okukola effujjo ku baana b'abanno nyongera kunga bannakalangala akabonera ambuleera ombaka wa parliament addako ombaka omukyalo ow'ekalangala mu mazima n'obwenkanya ye Nampala Irene olafuse Kasolo mu kutabangula obululu omwalaba ekyali ekakuto yalisa Honorable Geoffrey Rutaya Kakanja abantu bangi nnyo abamulojja era kyekyo bakugambye nti yasitudde dda bakifeesi n'abatwala ekalangala kyeva olaba yakoze statements zeyakoze nti kagwake keetuunye nti peaceful means we zinaagaana waliwo plan B ndowooza plan B yeyo oba ey'okuba abalonzi oba ey'okunyagulula obululu bagende nabwo akusimanyi naye nga awo ekiri tuvuddewo tukyali ku nsonga tugendeko ku nsonga era eza mukyala the former right honorable speaker Anita Amongo Nsereko yavuddeyo n'ategeeza nga bwali omulwadde naye ono avuddeyo n'alambula in fact ye ensonga zatandikidde ddala ku maama alitwala Rebecca Kadaga tuwulize bulungi bwe baamala okumukozesa buli kimu kyonna kye baali beetaaga yamaliriza avuddeyo afunye ekimbe era n'ategeeza ensi nti bannange bino nno bye mulaba byendwala abasajja bano be mbadde nkolera bannunga bamuwa obutwa agenda Rebecca alitwala Kadaga okwogera ebigambo ebyo ng'omukyala Anita Amongo muzaale era abiwulira bulungi naye teyajjamu makulu Waayitambale eyali mukama wa Anita Amongo gwe baali bayita Jacob Olanya n'alwala emyezi 2 nga yakalayira bamututte mu Amerika afudde mu kuziika Jacob Olanya taata wa Jacob Olanya Muzeirokoli n'ategeeza ensi nti omwana wange bwe yali tannafa yantegeeza nti baamulunga ayogera ebigambo ebyo Muzeirokoli nga omukyala gwe bayita Anita Amongo ali mu kifo ekyo naye bwe yabiwulira teyajjamu kyakuyiga okulonda kwa 2021 bwe kwaggwa twafiirwa wana abantu 2021 2022 awo bangi Bishop Luwanga waliwo Bishop we Masaka Seeka Muzata Seeka Kalisa n'abantu bangi abafaawo ng'enfa yaabwe yonna ogiraba nti erimu akabonero k'okubalunga Anita Amongo teyajjamu kyakuyiga MP wa omukyalo oyo Anita Amongo MP gwe bayitanga Segirinya yalwala obubi ennyo ensi n'ekaaba mpaka Segirinya bwe yafa era ng'enfa ya Segirinya naye egamba nti mwalimu okumulunga omukyalo oyo teyajjamu kyakuyiga omukyalo oyo ne Segirinya bwe yalwala teyafuna teyafuna muli kukwatibwako kuteekawo mbeera nti no gavumenti ekkiriza omuntu ono ave mu kkomera agenda afuna obujjanjabi kati ekyewuunyisa nga Segirinya tannaweza myaka 5 mu ttaka eyali mukama we yali tafaayo ng'akudaala abantu be kati nabo bakaaba mukama ng'aba Segirinya bwe baakaaba bakaabira oyo gwe batwala nannyini buyinza akkirize omuntu waabwe naye bamutwala ebweru afune obujjanjabi ebintu bizibu tuludde
nga tubategeeza nti abantu mmwe abasinga obungi NRM mulimu bubeezi mu NRM naye temuli NRM. Eriyo abantu nga be ba NRM ne wabeerawo n'abantu abali mu NRM. Naye mwe abantu abali obubeezi mu NRM muli ba lugezigezi nnyo. Mufuuse ekizibu eri ensi eno nga mulowooza nti ensi ate mmwe ekibiina kyammwe. Abantu be batwala nga be ba NRM bo bwe balwala owulira buwulizi nti ali mu Amerika. Bo be balwala bali ba NRM owulira buwulizi nti mumanyi nti Sam Kuteesa agenda yazimbye chaki ya bilioni 4 anti yalwala kansa n'agenda Germany n'amalayo emyezi 4 n'akomawo n'asigazaawe bilioni 4 n'asalawo azizimbe mu chaki. Bo bali ba NRM owulira buwulizi nga yawonye. Kati we twogerera mmwe ababeera mu NRM muli mu kulaajana babakozesa ne bamala ne babalunga. Eyo blood clot nzijukira yatta munnamawulire munnange Buyondo Africa Damulya yali akola ku Top Radio. Nsereko muwulidde byayogedde. Oyo naye ayinza okuyitirawo bw'atyo bwe twogera. Abateeso mulina okubaamu amagezi mutegeere nti ssaawa yona mweno omwana wayi mwabitiraawo. Rebecca alitwala Kadaga ne bwenjogerera ssaawa eno tali mu ggwanga. Amawulire gaŋŋamba. Era gyali mukazi watu buli myezi 3 alina okujja kuluya weigwanga afuna obwidambabi. Twabategeeza nti mwe abasinga obungi NRM babakozesa bukozesa nga omuyizi bw'akozesa embwa. Omuyizi bwe bukeera ku makya n'ayagala okulya enva akwata ekide n'asiba mu mbwa n'agenda ku ttale. Bw'ayingira ensiko embwa eno yeeyigga omusu. Embwa bw'emala okukwata omusu n'eguleeta omuyizi agijjako n'aguleeta ewaka n'agwokya n'asala n'ateeka mu seppiki. Omusu bwe gujja embwa teyingira mu ddiiro balye nedda esigala wabweru. Era omuyizi amala kulya n'akkuta amagumba gasuulira embwa. Kati mwe abantu bangi abali mu NRM ekyo kibalemye okutegeera nti ekibiina kye mulimu tiniimu ekibiina. Babakozesa bukozese ng'omuyizi bw'akozesa embwa. Embwa eno yabonaabona amagumba amawa gagifumita okugema omusu. Aye bwe batuuka okulya omusu embwa tenjira mu nnumba. Esigala kuluya era bagisuulira busuulire magumba ge bamaze okulyako ennyama. Mulina okutegeera abantu baife nti ekibiina kye mulimu tiniimu ekibiina. Bale beene kibiina bwe balwala muwulira buwulire nti ali mu Amerika olabayire Germany. Nze tiri musanyufu Anita Amongo kuba mu mbeera eyo. Aye mwe abali mu NRM ate nga mwefuula b'amaani. Waliwo oyo omukazi kodi bamweta Helen Saku baakuna amageziwe mukaziwe nkubo ina emirundi mingi ngoyogera ebigambo eby'ekijinga baakukyoye gakoono Anita Amongo. Kati saawa eno ezirawo NRM asobola kuvaayo okulwanira neti Anita Amongo olw'okubanga mukazi waitu bwati Bachidi nti mukama waabwe yamuvaamu. Ayenge mabegaawo ani abaire taidi Anita Amongo abaire omukazi yawamba ebitongole bya gavumenti Electoral Commission aje kubirabukubire nti oyo tiyesimba ku magogo era waawulya nti magogo abisemu yenka nti oyo tiyesimba ku gundi. Omukazi abaire n'amaani gatyo muyiwanga lyaife buti saawa eno ife nife abavaayo okumulwanirira. Robert Kyagulanyi yatukoba nti ife tutakolanga bo bwe bakola no nibwo abawe NRM nga afuna ekizibu tuveeyo nga bali kumutulugunya tumulwanirire. Buti ife aba NUP nife buto tuli kwogerera neti Anita Amongo ezirawo NRM asobola kwogera byendogera. Tambuza message abantu bangi mutegeera abali mu NRM nti babakozesa bukozese ng'omuyizi bwakozesa embwa. Message agi delivery nze atandikidde ddala ku mama alitwala Rebecca Kadaga n'abagamba bwe yakolera abantu bano naye ate oluvannyuma ne bamwefuulira era n'avaayo n'ategeeza ensi nti munnange bampa obutwa. Twalaba enfa ya Jacob Rakod engeri Olanya gye yafaamu musajja wattu era taata we n'avaayo n'ategeeza ensi kituufu n'agamba nti omwana wange yaŋŋamba bampa obutwa. Naye agambye nti ekyewuunyisa nti omukyala Anita Amongo teyajjamu ekyokuyiga lwakuba wali abadde nga musaale nnyo ekintu nga kitambula nga we yakibala teyalowooza nti lukya lumu mbo ebintu ne bimwekyusiza.
abaffe webale kubanga wekumidde ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde tujja kubanga tukomawo nabyo tovaawo